era nyinda kunyolumbo zamazina sola peni bwendi bawo wali bawo kunyola wikawo nekata kana choshwa kawake basasa abawa kule ndume kusanga mbaye masaka bawo yasika abataya wakana yawe na bena watenda bena na liwa kwa vingine kaya baba kunukiriza matuko ya baba na yama singa wakiriza sola kaiba sola peni chikambo cha Kiswahili amakulu kacho kwa muziki joku baba sola peni chikambo cha Kiswahili amakulu kacho kwa mukema umekumi wakati wengine nyakuka uko na zuburi ya tabula matubachika akubera mtaba okuleka wali suna rosago tomanyeno kusegere ula bakusoso akuba manya musayi bolo balende bagata itabaganya manini kunyoka katale matu bateje chenziki jane sobola nene nokubuni mbele yonaje ngenda mbida era nebidiba cha keshoro sakiriza nabaganyu kuba yengoma Nambirira daga tufowa mutima obutono sikale wakankwagala obebulamu kakanisha kabitawo wow right about now ladies and gentlemen masaba muzikirize masaba muzikirize bagalira musajja wa sasande Amerika ni aibu wangu nyo alima
Yako. Tumuri agasani ko. Awanga wesawe sajaka bako. Yamukamya maziga nchamunonya. Ochamunonya. Omunonya. Bweni mukwata kunangira kumukamya musani. Ate ni yango bagatayimwe munonya. Oba waliwo ne janguwe. Oyo muleke. Oyo muleke. Oyo muveko. Omwana kuza ndibaka kubawa. Bakalete nkulaga we banguba. Wabambaye ngatalimgawo. Neba nange natumude byo gusirika ibinyo. Omuyayi yangu bagatayimwe nemfa. Sikulimba nafa. Wafa. Wafa. Era kamba mude mwese bulungi. Chenana bamagombe jika. Abantu bemurabona bibikirwa no ku nsi emagombe babonabona ebaga baraisi nnyo gatonda kabukuba babera baraisi nnyo gasituuka magombe akati zo bantu bagatayimba bana agafa bweti ngana agatuuka mwindi magombe nasinkana omusajja nga yitise ekimbo kya meyi bogoya nefe tukola oba balimi bakola siteji tujiteke wanga bintu muti nagato musaya yitise ekimbo kya meyi ngenda kumwitegereza nga Dr. Milton Obote yali president wa Uganda katatembe ya meyi mukuru amagombe mukuru tebayinza kugendayo magombe ate bota baya kaitobwati umuranga yambuka yituse ekimbo cy'ibinyembwa atunda njugu ukenda kumwitegereza nga yeyita amini dada atunda njugu kalagera kwa musajja yitawo n'omulega bw'abakyala kasabuto nga yagunja ono mubutu seseko w'ikongo atembe bulega mubwemagombe ikyasiga kumwasingaku kwekulaba omusajja nga gyayimba engulu yimese ebikubiyenje ngenda kumwetegereza nga ye Gaddafi eyali president wa Libya atembe engulu yimese kakati ngenda kulaba ennyumba waggulu ku lusozi ya kalina kalina 8 kakati ngenda kulaba ku gate side eno wali omusirikale akuuma alonda Nyakayirima saidi wano waliwo mulala akuuma omusirikale Kazini wano wakati nga we wali Andrew Felix Kaweesi yagulawo luti ngenda kulaba alonda bikoola kombawundi nga kirumira kakati nenindo mugagajja nolindo
kuuma ngenda kulaba omusajja yambala ekipale kipike ngagwayo ajja kumba bwati ng'anyoyo ngapadde bitama eri wakabinyo wamuwendo webakubakuba mukuume obagaze ennaku nenuma nengamba taata wange nafiira wano wana taata we nafiira wano taata nafiira wano bagenda kukola mulimu ki taata we yaani taata we yaani ate nina bameka Yoweri Kaguta Museveni nafa era naye kyemanyi tayinza kusooka kutema embizi ajja kutema embizi Sasira ale kinabe kyakazuko nga kigamba bampeggi nyoko mupangiso lyeggi lwaki kisirika n'ebinnyo lwaki opangisa lyeggi lwaki tali sigala lyone yali alyenyiwalisize kusosongola ekyaggi mumanyana bamukoma nammwe n'okisanga kampala lone nga kigamba bampe pizza kisirika ebinnyo mukwano gwange akugamba ebigambo ebyateeka kubanga akwagala nnyo yeze dokita tolido kifulanekesagala pakanya kufanyigonyekakulerewaga mutabani w'omukulembeze gwanga yaganda pulezidenti wengakuta museveni musika mwana